Ebiri ku muliraane Congo tebiwoomya nakabululu. Abantu ba bulijjo abakozi abagwira omuli n'abakozi ba banka y'ensi yonna bannamagye abapangisa okuva mu mawanga amalala wamu n'abalala badduse mu kibuga Goma ekyebulunguddwa abayeekera ab'akabinja ka M23. Emundu n'okutuusa kati ekyatokota mu kibuga Goma ekimu ku bibuga ebyenkizo mu Democratic Republic of Congo ng'abajambula balwana okukinywereza ddala okuva mu mikono gy'amagye ga gavumenti. Mu kibuga ekyo amasannyalaze gaggiddwako mu buli kanyomero era abantu abasukka mu bukadde bubiri basigadde mu kibululu ate nga n'okufuna ekyokulya kukanira nnyo. Mu malwaliro embeera eyongedde okunyinyibala, abantu abaddusibwayo nga bafunye ebiwundu by'amasasi beeyongedde naye ng'obujjanjabi obuliyo bwakekwa. Pulezidenti wa Congo Felix Tshisekedi mu kiro kino asuubira okwogerako eri eggwanga eryo mu kwogerako okunaasookera ddala okuva abajambula bano lwe baazinda ekibuga Goma. Mu kusooka kyabadde kirangiriddwa nti Pulezidenti Tshisekedi n'owa Rwanda Paul Kagame Rutagambwa nti baakwevumba enteeseganya ezitegekeddwa ssentebe w'omukago gwa African Union ssentebe w'omukago gwa East Africa William Ruto Pulezidenti wa Kenya wabula gavumenti ya Congo erangiridde ku ssaawa envannyuma nti enteeseganya ezo tebagenda kuzeetabamu. Embeera weetuukidde wano nga Rwanda etandise okulya ebigambo byayo kubanga etandise n'okukiraga mu lwatu nti bulijjo yeevugirira abayeekera abo wadde nga bulijjo ebyegaana. Olwaliro omubaka wa Rwanda mu mukago ogutaba ensi ezeetoolodde ennyanja ennene oguyitibwa Great Lakes Region Vincent Karega amaze gobe mu kibya bw'alangiridde nti M23 egenda kwongeramu amaanyi esenserene mu ssaza South Kivu. Weetujjidde ku mpewo ng'amawulire ge tufuna okuva e Congo gagamba nti abasajja aba M23 emundu kati bagikuba bagyolekeza ekibuga Bakavu nga kino ky'ekibuga ekikulu eky'ebbendobendo ly'e South Kivu oluvannyuma lw'okwerangirira nti ekibuga Goma ekikulu eky'essaza North Kivu bakiwambye dda. Ye Pulezidenti wa Angola Joao Lourenço eyalondebwa omukago ogutaba amawanga ga Africa ogwa African Union okutabaganya Rwanda ne Congo alagidde mu bwangu nti amagye ga Rwanda gafulume Congo era asabye bakulu banne Kagame ne Tshisekedi nti batuule ku mmeeza mu bwangu bagonjole ebizibu byabwe nga bukyali. Ekitongole ekyensi yonna ekitakabanira okugonjoola entalo ekiyitibwa International Crisis Group ICG nayo kifulumizza ekiwandiiko nga kirabula nti Congo eyolekedde ekiseera eky'ekiyiwa omusaayi wakati waayo ne Rwanda singa tewabaawo nteeseganya ez'amangu ennyo. Wano mu Uganda gavumenti ya Uganda ebulidde Paalamenti nti terina akakwate konna wadde enkolagana yonna n'obubinja bw'abayeekera obusuza gavumenti ya Democratic Republic of Congo nga teyeebase. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'amawanga amalala John Mulimba asinzidde mu Paalamenti olwaleero bw'abadde agibuulira Uganda weyimiridde ku bigenda mu maaso mu Congo n'agamba nti Uganda ebbanga lyonna etakabanidde nnyo emirembe mu ggwanga eryo. Oluvannyuma lw'akabinja k'abayeekera aba M23 okuwamba ekitundu eky'eggoma abeekalakaasi bazinze ebitebe by'amawanga amalala ne boonoona ebintu ebiwerako omuli n'okubiteekera omuliro era nga kuno kwe bateekedde n'ekitebe kya Uganda mu kibuga ekikulu Kinshasa. Minisita John Mulimba ku lwa gavumenti ya Uganda avumiridde ebikola eby'okulumba ekitebe kya Uganda n'agamba nti kino kyatyobodde nnyo endagaano y'amawanga eya Vienna Convention eyateekebwako mukono mu mwaka 1961. Yesterday, our embassy in DRC, Kinshasa, was attacked by rioters triggered by developments in Goma, where looting and burning of the embassy property took place. The incident is a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, and we condemn this in the strongest terms. Fortunately, no embassy staff was harmed, and it has been determined that they are safe and the embassy premises are now secured. Last evening, we received assurances from government of DRC that appropriate security measures had been taken and the situation in Kinshasa is under control. Okusinziira ku minisita ono John Mulimba abakozi ba Uganda bonna ku kitebe ekyo tewali yakoseddwa era agambye nti werutuukidde olwaliro ng'ekitebe kya Uganda kyanunuddwa okuva mu mikono gy'abeekalakaasi nga n'akawungeezi k'eggulo gavumenti ya Democratic Republic of Congo yayogerezeganyizzaako ne kinnayi ya Uganda naye basuubiza nti yakunyweza ebyokwerinda. Gavumenti wabula erabudde nti obutakkaanya mu kitundu ekya Great Lakes Region kikafuuwa okubumalawo n'eryanya ery'emmondo. Minisita Mulimba agambye nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta Tibwabulwa ne gavumenti ya Uganda beetegefu nnyo okwenyigira mu nteeseganya ez'okumalawo obutakkaanya buno.
We are hopeful that this initiative will be implemented to ensure a more effective mediation process toward the cessation of hostilities and a lasting peace. Problems of Great Lakes region cannot be resolved by military means. This approach has been tried before and unfortunately has its limits and unnecessarily prolongs the resolution of problems. His Excellency President Yoweri Museveni and the government of Uganda remain available to participate in regional peace initiatives to ensure cessation of hostilities as soon as possible. Abamu ku bantu abalina akawuka akamukenenya bongedde okweraliikirira olw'ekiragiro kya pulezidenti wa Amerika Donald Trump eyalagidde ebitongole bya Amerika byonna biyimirize buyambi webadde biwa Afrika n'amawanga amalala okumala ennaku 9 enteekateeka eneesooka eyeekenneenyezebwe. Ebitongole by'obwannakyewa mu Uganda byeimu ku bisoosa okukosebwa olw'ekiragiro kino naddala ebitakabanira okulwanyisa akawuka akamukenenya, omusujja gw'ensiri n'akafuba. Abakozi mu kitongole kya Amerika naddala ekya USAID bebamu kubakoseddwa olw'ekiragiro ekyayisibwa Trump era abakozi abawerako basaliddwa ku mirimu gyabwe wano mu Uganda. Ebitongole ebirala ebibadde biganyulwa mu buyambi obw'okulwanyisa akawuka akamukenenya okuli ekya Reach Out Mbuya Community Initiative ekibadde kirina pulojekiti ezikwata ku kulwanyisa mukenenya n'abakozi baakyo abamu bayimiriziddwa ku mirimu olw'ebbula ly'ensimbi kaakano. Abalwadde ba mukenenya ababadde bafunirayo eddagala bayitiddwa nti bangweko baweebwe eddagala erisobola okubayamba okumala waakiri ebbanga lya myezi 3. Omutesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nti batandise ku nteekateeka ez'okusala amagezi ku kye bayinza okukolera bannayuganda mu mbeera ezibubweti abadde bafuna mu buyambi buno. Laura Angel Kyakunzire omu ku bawangala n'akawuka akamukenenya era nga mulwanirizi wa ddembe ly'abalina akawuka akamukenenya mu kibiina ekya Uganet agambye nti ekiragiro kya President Trump kibakanze okukamala nga n'ebifo gye banona eddagala babagambye edda banone erimala liyinza okubayisa mu kiseera kino kale nga kyabunkenke gye bali. Ekyennaku fully funded under USAID ate wenjogerera essaawa zino ku gurupu emu gye ndiko nga bamu ku ba advocates abaggya eddagala mu mwezo facilities nga batandise okuba omulanga ng'era bagamba abantu bagende baggyeyo eddagala ery'okumala emyezi egiwera nti bajja kuba baggalawo temporarily nga bwe bakubaganya ebirowoozo oba tunagenda mu maaso oba nedda. Omukulu oyo omukulembeze ayogera nti yayagala ku realigning obukulembeze bwe, ye alwanyisa corruption, ye akola biki, naye enkola ye y'okusayininga executive orders yasayininze kitukosa nnyo nti aggyemu bujja buyambi nga tatuwedde na budde bwakwetegeka. Kyomukama Flavia Senkulu w'ekitongole ekitaba abalina akawuka akamukenenya ekya National Forum of People Living with HIV/AIDS Network in Uganda agambye nti kekadde Uganda okukekereza n'okwongera ku buyambi mu by'obulamu bweweereza okuyita mu bitongole bya gavumenti okuziba eddibu Amerika lyereseewo. Amalwaliro agasinga gabadde agatuwa eddagala aga NGO batandise okugala era olwaleero basibye bayita abantu banone eddagala kubanga bagenda kusala kuba abasitaafu tebalina misaala. Kuleka Sasso yeegambye ejja kusigala ng'ekola kubanga yatandikira ku musingi gwa bwannakyewa. Kiba kitegeeza nti abantu kati bwe babadde bajja eddagala okumpi balina okunoonya bwe balijja ewala kumfaananyirizaamuko ng'ekya COVID bwe kyali. Naye ate ku luno tetufunye nakabanga katugamba nti kati mwetegeke kyagudde bugwi. Alipoota ekwata ku by'obugagga bya Uganda eby'omu ttaka n'ensima yaabyo eraze nti gavumenti efiirwa obulindo n'obulindo bw'ensimbi olw'obutabaawo mateeka gagobererwa mu kutunda n'okusima eby'obugagga bino. Alipoota eno ekuŋŋaanyiziddwa ekitongole ekya Advocates Coalition for Development and Environment n'ekya Global Financial Integrity eraze nti Uganda obutaba na mateeka magundiivu ku by'obugagga eby'omu ttaka n'ebifulumizibwa kiviiriddeko ensimbi nyingi ezitali mu mateeka okuyingizibwa eggwanga so nga n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority tekifuna musolo ogumala. Alipoota eno eraga nti olw'obutabaawo mateeka mamyumyule ku nsonga y'ebyobugagga eby'omu ttaka abakola mu birombe omuli ebyobugagga eby'omu ttaka basasula emisolo mungi ddala kubanga emirimu gyabwe tegimanyiddwa mu mateeka. Jeni Nambiru omukungu mu kitongole ekya Accord
asabye abakwatibwako mu gavumenti okudduukirira embeera abakolera mu birombe bya zaabu mu bayita okufuula emirimu gyabwe emirungi baweebwe ebikozesebwa emirimu egyo ng'amateeka bwe galagira era n'okubayamba okufuna mu by'obugagga eby'omu ttaka bonna kyenkanyi. Philip Nyakundi omukungu mu kitongole kya Global Financial Integrity ategeezezza nti singa ebirowoozo bino binasibwa mu nkola Uganda egenda kuganyulwa nnyo mu by'obugagga byayo eby'omu ttaka ate nga ne bannansi baakubifunamu ekyetaagisa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bongedde okwekebeza endwadde omuli Kkookolo wa Katungulu, sukaali Nalubiri, entunnunsi n'endwadde endala ezibadde zigayaliriddwa. Mu lusisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ekitongole ekya Kabaka Foundation olumaze ennaku 2 nga lubumbujira mu ssaza Busiro, abantu ba Kabaka bajjanjabiddwa ku bwereere ku kigo kya St Joseph's Catholic Parish ekyengera era abawerako bajjanjabiddwa n'okukeberwa endwadde eziwerako. Dr. Saka Mustafa akulembeddemu abasawo abakoze eddimu ery'okujjanjaba abantu ba Kabaka agambye nti mu nnaku 2 ze bamaze abantu abasukka mu 8 basangiddwa ne Kkookolo wa Katungulu era n'asuubiza nti bano baakutandika okujjanjabwa. Endwadde ezisinze okujjanjabibwa mu lusiisira luno tubaddemu obulwadde bwa sukaali, obulwadde bwa Nalubiri, obulwadde bwa pressure naddala mu bakadde wamu n'endwadde z'amagumba n'amaaso. Tubadde n'abalwadde bangi nnyo ab'amaaso era tukubiriza bannayuganda bw'oba olina obulwadde bw'amaaso kirungi nnyo okubeera nga weekebeza. Bw'oba tolina kasente ensiisira zino zigenda kubeera nga zitambula mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo masaza age. Endwadde esinze okubeera ng'erabikira mu baami obulwadde obwa prostate. Bw'abadde aggalawo olusisira luno omukubiriza olukiiko lw'abataka b'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba yeeyanzizza nnyo Matumpa Ggwa olw'okufaayo eri obulamu bw'abantu be bw'atyo n'akuutira abantu okufaayo ennyo nabo okuba abayonjo. Mumanyi nti Ssaabasajja Kabaka ye munyenye mu kulwanyisa wano mu Africa mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya obutukyatwesibyeko naye nga mu maanyi Ssaabasajja Kabaka gaateekamu buli mwaka tulaba nga wabeerawo enkyukakyuka. Olwekyo Ssaabasajja n'ebirala byonna by'asobodde okukola tumwebaliza ddala okuba nga tubeereddewo mu mbeera eno ey'okulongoosa obulamu bwaffe. Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala ayagala gavumenti eteekewo amateeka ku bantu abagula eddagala ku budduuko buyite pharmacy nga tebalina bbaluwa kuva mu basawo abakugu ezibalagira okufuna eddagala eryo. Buli muntu aleme gendanga kwegulira ddagala. Okeera omuntu n'agenda ku pharmacy n'agamba mpaayo eddagala bweriti ne bweriti ne pharmacist tamubuuza nti lwaki. Nifaki ya mubuza n'omubuuza nkole wano bayipo oba tuli bayipo ate abuuza gwazi okuba ki kubanga pharmacist naye ayagala nsimbi. Abantu bangi nnyo beegulidde eddagala ne betta nga tebamanyi. Omumyuka asooka owa Ssebwana e Busiro era omutandisi w'ettendekero ly'abasawo erya International Paramedical Nursing School Maya Dr. Grace Stephen Seruyange ku lw'essaza yeeyanzizza nnyo maaso moojo olw'enteekateeka ezikwata ku bulamu bw'abantu be. Obuzibu obubaddewo mu ggwanga senga ffenna tubukwasaganya bwe tutyo abasawo tukyabeetaaga ne tutendeka abasawo abalina ensa totunuulira butunuulizi ssente zisobola okujja mu bintu bingi naye n'owaayo omuwendo ogwo ogw'obudde okulaba nti ojjanjaba banno era ne mu bintu ebirala sekitaazi endala. Abantu ba Kabaka bajjanjabiddwa mu lusisira luno beeyanzizza nnyo Matumpa Ggwa olw'okufaayo eri obulamu bwabwe. Kamya Vincent Male twebaza Ssaabasajja Kabaka okutuwa obujjanjabi era tubadde tetumanyi nti abantu balwadde nnyo abantu tuli balwadde era tweyanza obujjanjabi bonna omutuusizaako eddagala ndifunye naze nga ndwadde omukono guno nga gunnuma nzizeeyo nga ndi musanyufu.